This is Inside Out. Alright, kale nkwaniriza ku SML News Yugi buli omukyando bannaffe abatulaba mwebale emirimu. Ndi wano ate tubadde tubulanganya akaseera naye wendi okwongera okubaweereza. Njagala kwongera bakakasa nti omulimu guno ogw'amawulire nagusoma busomi ate mulimu gwange gwe ngenda okukola okutuusa okufa. Tewali mulimu mulala gwonna gujja guyinza kunzija ku mulimu guno. Bwe bunaaba bwa member bwa parliament era nja kuva mu parliament nzije ku mikutu. Ne bananfuula nga nze minisita mu ebyamawulire n'endowooza kya gavumenti eddako era nja kujjanga mbaweereze. Mpwaniriza mu y'olwaleero nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out. N'olwaleero ndi ne General Moses Bigirwa, President General owa Eastern Revolutionary Platform. Namugamba naye Bigirwa ekintu kikutuulidde. Bigirwa ekintu kikutuddemu. Nuupu yayisa abajjayo empapula. Ne Mpuuga atandise wano nga batandika dda ayisa abajjayo empapula. FDC egabye empapula NRM egabye empapula. Ki ekibiina? Ati gwe wasoma timing bwe buzibu. Eruwa. Wasoma timing. Kati nze na winize ebintu ebi kisooka. Abasoga abadde banvunaana nti natandika ERP nzoganye obwagizi bwa Nuupu abo nabawangudde. Nuupu wezaalibwa akameruka ebibiina ebi bina abo nabo nzi abagambye batandike. Badde bakuvuma nti gwe okutandika ekibiina wattattana Nuupu. Aha mbwera ndi stage managed era stage yakoze oli wa muzeeyi. Oli wa muzeeyi. Kakati Nuupu gyezaalibwa kubanga eri twatwalayo ntwale. Babimanyi. Nuupu ezaalibwa wano Buganda. Wano wezaaliddwa baganda baayo. Kati tulina Mpuuga wa DF. Tulina Lukwago wa PFF. Tulina Nsereko wa Ecological Party. Waliwo aleeta National Peasants Party. Bawadde mu DP eyo gye bafubutuse nabo bapanga. National Peasants Party. When we nalinga ku ssomero nga peasant baba tuvuma. You son of a peasant. Yes. So we have a National Peasants Party. It's also on its way. So wawangudde ekyo kyekisooka. Eyo victory number 1. Kati tokyasobola kuntwala mu debate. Era Bigirwa okoze bali ani abasindisi. Bw'abanga gwe oli mugule. Nabali bagule. So kimukube Lukwago. Lwaki asaawo PPF. N'ategatta ku Nuupu. Balumbe Mpuuga. Ateeka wayita Democratic Front. Balumbe Nsereko. Ate nno mwanange. Democratic Front yakoze ekyafaayo. In a very short time it registered itself in parliament. Ina babaka bana. Yes. Ekyo nze PFF nayo erinayo. Kituufu nnyo. Kakati ekibuuzo kiddayo. Bwana Simon tandika ng'okushifitinga ebintu bino ku bantu bekikwatako. You as a vision bearer, me as a vision bearer. Agezaako ku revolutionalizinga East ne Busoga. Busoga weba yo kenyini nga tenaba kusituka. It is not my blame. You have done your part. I've done my part. That's what I tell people. Yes. That's what I've been telling people. I have done my part. Never move mu FDC. Bwe bati natwala buyinza. It's not me to blame. Nze naliyo nenkola byenteeko. Gumukosogo omulala oli kuki? Ajevuna ekyanga bw'okoze eki ali ku TikTok avuma ku mukutu avuma ne budda. I've done my part era nze byafaayo bijja kunzijukira emyaka gyonna. So ekibiina kyo kiyitadde abajjayo empapula. Saawa yonna. Kati timing eyoku gomanya bagenda okuwandagala eyo. Bukugabye ebibiina kaadi mukaaga. Ebineegi. Kibula kugenda timing Simon. So you think time is on your side? Yeah. So kadi gogenda kwesimbirawo muki? Gucho ekyendeeta. Tekiriiwo. It's not registered. Wechiri. How? Or you cannot stand as independent. Nkugambye timing.
temulina constitution. Nkugambye timing. Gwe bakugambye okwewandiisa kwa next week. Twaleeta Nuupu nga obulayo emyezi egi. Nekola amakulu era nefuna n'ababaka. 57. Nakati bagagga bavundu. What do you think in those factors really closed? Nominations are September, parliamentary, presidential October. We are still in time. Era nze sebo, nze ndi muwanguzi. Already? You look at yourself as a winner. I am a winner. Of what is not seen. Because mu political space mwendi. Sobola kunzigalira manju. No, is the issue kubeeramu or how significant chikutwala ku level endala. Eriyo kwera ngoli nijirije. Chikutwala ku level endala. And we are advancing to another level. Because Simon noteeka okumanya nti we come from a marginalized region politically. Walimu FDC ebyakutuukako wabimanya. How Basogas we are treated. I am not tribalistic, but I am talking the reality. We come from marginalized region. Ebbanga lyonna tetuba na sente. Zibisana na balala. Kituufu tetulina sente. Kakati abalala ne bajja. Nali njogera ekyayogera njogera ebusoga nga ngenda mu kalulu. Ebula moje eyo. Netaaga miliyoni ebi okawangula. Omunyankolera nga nti what? 400 million. You can win an election in yes. It is as not a possible in the way. Oh. Ebine wawe tezikola. Ojanatia. Emiliyoni bina mwankole. Kati ate ya aba yetaga billioni 4. Namugamba bina naseka. Nangamba you want to be this cancer or because I want to be MP. 400 million. Cause ebine busoga nzoga nyagamba boss. You are in a different world. Okitegedde. Kati ate yewe emu West yabayogera ku 4 billion. Nenga zazijewa. Nenga yazi agenda zifuna ate. Kati ate gwe bina bikubule. Kituufu. Okitegedde. Kituufu. Kakati region gye tuvaamu tulina okubeera tulina abantu tulina batwalira olutalo luno. Balutegeere. Nze sikyakkiriza muntu era nabadde n'abavuka bangamba benabadde nabeeyo ebusoga nga bangamba ffe kuba tuleetera Kyagulanyi wano. Kakati tumaze omutegeera ate kakati waliwo ebyogerwa ebyo oyogera ebirala. Baba batuufu. Koze watwala Kyagulanyi. Kimugamba ndi mulalu. Nange ne nkulabula ku highway restaurant nga nti nedda kyovuga kifu. Ne mbagamba. Nemerako. Ne mbuuza omuvubuka. Tisi olwaleero singa ofiirwa. Nze nenzija ne nkuziika n'omutwalo. Nga gwe ntadde mu ki? Baasa. Ne nkwata n'omuzindaalo ne nkwogerako ebigambo bingi ne nkugumya. N'abawagizi bange abatonotono ne ntambula ne ngenda. Ne Kyagulanyi golowooza nti wuwo nnyo. N'atamanya na kumanya nti ofiiriddwa. Ofiiriddwa. N'okumanya takoze eki? Tategedde. Livaalo ne okujjayo. Naye n'oyita mu mbeera ey'okwerekera omwagalwawo neggwa nga mu byonna nze atuuse. Kufe mbyani bw'osinga okwetaaga. Naga oyogeire. Ate bigirwa oyogeire mwawo. Oyogeire. Olwategeera oluvannyuma lw'otulo mbamanyi. Koze ssebo kufe mbyani w'omugaso erigwa. Yamaliriza agamba nti empako zimaze bigirwa oli mutuufu. Ne bagamba muve mu muzannyo. Abasajja bagagawadde e Kampala. Weetaaga nze akuli wano. Ebizibu byojja wange. Ate oyagala obuwagizi ate obusindike Kampala. Are you normal? Tewatiddemu ng'olaba ebibiina bize kubanga ebintu bibiri bye nalabye. One, kaadi ya Nuupu efuuse gold. Loze ebbugumu oliraba. Naye ate neewunyizza nnyo ng'ate kaadi ya NRM gye tukoze emyaka 2 okuvuma n'okunafuya ng'ate abadde over Kampala abaddemu jam all over these weeks simply because NRM is conducting activities. Yes. Gwenga munnankyukakyuka tolabanga oli mu bwayise. Kati ekyo kiriwo lwa nsonga ekisooka ensonga gye twannyonnyola abataka ya regional political empowerment, it's a real one. In the central region, NUP card is gold. Nga bw'ogambye.
They are fighting for it. In other region, it is not a god. Yes. It is not. Where? In Kaliro, is it a god? No, Kaliro no. Yes. Kaliro no. Kaliro NRM. But Kaliro is 200 kilometers from Kampala. NRM. Oh. Not even 200 kilometers by the way. But roughly there. Ochitegedde. Kakati, that is it. If twayogera ku regional political empowerment, nga tukitegeeza nti tukolere mu regions zaffe. Kubanga abantu baffe bategeera mu ngeri ndala. Ekyoku unifying revolution kiganye. Dr. Besigye yakivuga ne kigaana. Yafunanga yoko bu MPMP ne katulika wali Of course najja ekifanyi ky'eggwanga naye nga tekireeta win. Yes, kakati ffe tukyastandinga ku nsonga zaffe. Tulowooza nti ze ntuufu. Kati ensonga emu. Ensonga ey'okubiri. The mismanagement of the opposition in politics. Ereetera ababadde bagenda okuva eri okudda eno. Mismanagement? Yes. The opposition? Who is mismanaging it? Of course, the leading opposition party now, it is NUP. Mismanaging the process. Avuddemu ERP, avuddemu DF. Is that an achievement to him? It is not. So tuyinza kungamba nti amanaginze bulungi. Omanyi mu politics mulimu principles bbiri. Esooka eya focus, maintaining the focus and maintaining the stability. Ezo principle bbiri ziganye. Kakati omuntu ali mu NRM nga naye bamuzoganyizaayo agenda okulaba ate enduulu eziri eno gye yalidukidde nga nazo mpitirivu nnyo nagakangumire wano. After all, tulinde mu kintu. Kyova olaba mu kibuga wakati olabamu emigundu gyaki GNRM. Mbadde nzija ku Jinja Road okwo nzize nwana na traffic jam. Nga Yero Sebo ali ku kubo okwo naye nga mu Central Region. Yero mu Lugazi awo atusibye kubo, Yero Mukono atusibye kubo, Museta wona Yero Mwerere atusibye kubo. Why? Because abali basobola okuyuwa NRM bagamba ebizibu biri buli wantu katugumireyo. Olaba otyanga kirungi naawe olaba Yero bwasaasaanye. Nsonga ki ddala ey'omuzinzi ekugaana okwegatta ku Yero? No, I am not. Let's discuss mature politics. Yes. Why? I am not convinced with the service that you kati njogerere ki ku ground. Ku ddwaliro lyawo ly'ekamuli lyemanyi obulungi nga n'akantu ak'esiringi 5 bakatuma mu kiriniki. Kati nkube ekikopo kyekyo. Era nze nkutya. Kandi nde ekikopo ky'ogenda okuba. Ontyako nakoze ekyo. Kandi nde ekikopo ky'ogenda okuba. Ntya. Ne lwakuba society mwoli yeeyo ya Yero njimanyi bulungi. Ogimanyi? Ogimanyi? Njimanyi. Era saakunenya. Era mu parliament ogenda kuyingira. Naye nsaba okkirize tusinkaneyo. Teweesabira ate wekka. Anti okusinkanayo naawe kati mu parliament okusinkanayo naawe okukola obulungi abasoga ne bafunamu kibadde kyetaaga tugendere wamu either we are all ERP oba ffenna tulimu NRM. Nze era ziwankoze bubi. Ffe bano abalimyewo okwo osooka ojje gye tuli kuba olubimbi lutambudde. NRM is the principal opponent. Anti kasooli omukadde kuofune ensigo. Emberenge y'ensigo gy'ofuna for the next season. Of course. Kati weetaaga emberenge eri. Weetaaga obaggyeko emberenge. Olyoka osimba ensigo empya. Naye ggwe ekyoliko weesibye kasooli omuto. Kasooli omuto gwe weesibyeko tawa nsigo. Anti ensigo nagiguzeewa. Ensigo nagijjewa gumu. Ensigo nagijjewa gumu. Oli kulonge twere. Ensigo naleese empya ejja kukwata. Okusinga oli omukadde. Bigirwa. Let us now look at the political space. Nope. Better this time than last time, or nope, weaker this time than it were. Bwe mwagitandikira ebbugumu we lyali ne bwe mwagizimba n'olwaleero n'okugye tulina ababaka 57
tubafuna Nuupu abantu abasinga kulabira okumpi wano ku galubindi eza bulijjo olaba nga y'amaanyi ngegenda ku performinga but abantu babiri abagikuba ate abantu tebakiraba ne bagisaanyaawo ate nga bakulembeze bakuntiko bamuyita David Lewis Rubongoya ne Waiswa Alex Mufumbiro. David Lewis Rubongoya kasayagaano okugenda okwesimba mu Ankole oba e Bunyoro. Waiswa Alex Mufumbiro kasayagaano okwesimba e Busoga nadde Nakawa. Performance ya NUP egenda kubeera narrowed. Luli yafune milioni 3.6 bayinza omussa wansi ne kubabaka because yagaano gaziyo olutalo. As simple as that, tebakulimba. Kikyataakola kugaziya lutalo. Anti-personnel teri deployed. Wano waalina amaanyi watadde amaanyi. Nekisigala nga kyawano. Because General Museveni yali akyali e Luweero. Bwe bamugamba nti yoyita ojoka ajja ava Kampala talina kyatasitudde. Yagamba Fred Rwejema genda okole ruutu empya batuleeta nga kaguddeyo. Fred Rwejema n'atambula n'abajaasi nga ye komanda ku myaka 28 25 ku 28 nga komanda n'agenda mu kolideri Kasese Fort Portal. Okay? Kakati ekyo kitegeeza ki nti General Museveni ya deployinga personnel ye n'agaziya network. Naye kakati gwe Nubianiri omutadde Nakawa yali kututa Arua n'agenda nannyonnyola olwo Mukenali nannyonnyola abanubi n'agamba nagenda e Kampala nesangayo baganda bange nkuze nabo bankuzizza tubadde ba miziki kati tuli bakulembeze nze ndi wano mumpulirize because ali afuluma Moses ali afuluma ayinza n'obutamalako kisanja kino kye tulimu kyennyini ayinza n'obutamalako ekijja wanaba akifunye okiwulidde kati wakino kwata namba eyo gwe Nubianiri okitegedde kakati ekyo kyamukubye actually abasambi basatu n'oyo mugaseeko bafulumiza ekibiina ekyo. In my opinion, so you think the party will be weaker? The party will perform in the central region, but it will not perform outside the central region. Ekyo sanyo kitegeerese. Okay. Yeah. So Rubongoya, Mufumbiro, Nubianiri bandizo ne besimba buli mujazalibwa. Exactly. Bali badde kye boogerako. Is the issue wawe besimbye or the issue is the revolution whatever you are osobola okwatira? Because tuba twogera ku capturing Uganda gwati lwaki otya wagumu kati olekedde wani Rubongoya bwongamba nti embalala NUP tebalaayo. Mbalala is it part of Rwanda? Oba tulina kyotugamba kakati kyogamba fe abeesimbawo eri Busoga kyogaye Busoga wa opposition nnyo gwomanyi omuliro gwendaremuze gwendimu wali tuwaguza atenze singa siri mu parliament mpulira nga banvuma singa nali ndimu enaare nga nagenda ku bantu kyebaagala singa nayingira dda parliament but there was a time nga you need to sacrifice nabuuzanga abantu singa tovudde ejjinja wandiwangudde consequence nesimba ejjinja olwedde abamanyi kye tuliko bali eri bali kitegeera ddi nesaddaaka kakati ffe waffe ogenda n'okuba olukiiko abantu bonna ne bajja nga tososoddeemu benaremu n'abatali naye omuntu n'ayimira mu lukiiko n'agamba mwana gw'oyogedde bulungi ebintu byonna obimanyi bannaaye naye ekibiina mujjidde ng'akuvunaana butabawe NRM naye ng'ensonga z'oyogedde zimukiikirira. So ekyo kizibu ddala okitegedde kakati bano bannaffe kasita balema okwansalinga ekyo
niwabanga tewali mulimu wano bagenda kufuna a good number of MPs but that good number eyinza obutatuuka gye balina. How is PFF in your view? PFF tuyite ya Lukwago ekyali ya Dr. Besigye kubanga Lukwago ebiseera ebisinga atya nnyo okutekinga responsibility nga command eri ku ye akyewala nnyo kubanga kirimu okuspendinga ayita naba kunywera bulungi mu by'essente in my opinion. Sente zaalina tezirwana lutalo lwa byabufuzi. Namanya, you have not talked to him. He could have more than what you see. Ati nze ndabira ku bikolwa. So do we estimate PFF njirabanga ejja kufuna road mayor efunene kira municipality ebayina ababaka babiri road mayor w'ekibuga Kampala n'omubaka gubayita ani Semujungu. You think through PFF Lukwago can win your mayor again? Yes, he's going to win it. Really? Because individual capacity ye exceedinga emboozi z'ebyobufuzi. He has built capacity individually era si mwangu wa kusibuukululaawo. Ekyo kyo bwe naba nkoze prediction mbi ebyafaayo biri nnamula but he still stands a chance. So to Valenti around how many MPs can we estimate for PFF? Ndaba omu nkyalaba omu yeka Semujju simanyi ate beti awole eggulu sina nnyo vibe ya Northern Uganda nga bweri as far as opposition is concerned. Ne mu West simanyi kiyinza kuvaayo but nga tugendedde ku kino kye tulabako ekyawano alina omubaka omu. Okay. DP yo? DP support yayo shiftinga. Agenda ogizanyisa agenda okuwa okuzanya obubi mu DP bamuyita lulume kubanga yayinza okuddira ku DP mainstream. DP ya shiftinga nedda eggulu era nze ndowooza Nobert Mao obuvunaanyizibwa bw'alina obw'amaanyi kwe kutuleetera ababaka 4 ku 5 okuva mu mambuka gy'ava. Ekyo bwatakikola wano mu Buganda weeva endala eva mu DP nayo weeri egenda kufuluma. Another breed of leaders bagenda kufuluma. Either bakole formation endala oba begatte ku kiriwo ekirala. Naye nga yo DP teyinza mu Central Region yafuluma. Era nekulu yabasigala nga bawangulira ku individual capacities. Okay. Yeah. Don't you get worried when you see the NRM with such massive support? I am worried. Kibiina kyetwali tugonzezza ate ffe kennyini ne tukiwaliwe ne kidda engulu twakiteekako drip. Mu mismanagement y'ensonga zaffe z'ebyobufuzi ku opposition kiringa kusamba mupiira bwana Simon. Buli lw'osuula omupiira tiimu y'opponent yekubonereza nga we bagukwata bwe bati bateeba naye nga gwe ogukoze ki ogugute gwe ogusudde okubye bakapaasi totunudde oba kipa ayimiridde bulungi ogumuwadde kumba akasajja kekwese wali bwe kati ne kagugwamu. So ye problem gye tulina nti twa mismanaginga opposition politics ate abalala no tebakiraba. Alabe fuula mbuuze mba nvuma ki mba nvuma nuupu ekitali kituufu. Mismanagement ya politics mu Uganda wange ebe tulya ffenna. Okay. Yes. So NRM obuwagizi bwayo mu byalo mbulaba bugenda kweyongera kubanga ffe betukubagana nabo nze opponent bange bonna be NRM.
Mukamuli municipality nale mugiveeko bingi byotamanyi mwena nale mugiveeko anti nze kyenkugambye njogera kyeka muli municipality wengenda okwesimba akalulu kali wakati wa Bigirwa Moses n'anaakwata fulaga y'enaale okay mu kibalo muwoli baba balaba kubala mwendi kakati ekyo kati ate waliwo zi constituency endala nga NRM ebisana ne NRM kati zeziri ewaffe kati Bugabula South it is NRM ku NRM Bugabula North NRM ku NRM Buzaaya NRM ku NRM tewali abalala tebalina kye bagamba so olowooza nti oyina ejje erikumala political force Busoga galvanize that region called Eastern nga ddala ejje eryo lisobola okwaŋŋanga NRM we are building okuzimba si kwa lunaku lumu ffe twakatambula omwaka gumu mu mbeera zaffe ez'obutaba na ssente ez'obutaba na mu kunyoomebwa but we have been able to survive politically nga mu public domain mwetuli kakati ebisigadde ebirala tulina okusheyaringa blame nze abantu b'e Busoga saagala bajjako musango kubanga tubaginyiza ebbanga ddene abantu b'e Busoga abo boolaba oguyita kubaginyi tubaginyiza ebbanga ddene nga tetubabuulira mazima tulina obbakaliramu bave mu tulo kuba uddiisa okiwulidde kubanga waliwo kye bayita elements of political development ebintu ebiriwo ebiraga enkulaakulana y'ebyobufuzi kati ebimu ebyo ye political parties formations of political parties region yemu ya central region evamu eti ebibiina byonna nga abalala bali kuki so bwe tugenda okubeera by the way tugenda okubeera abakamyufu bayiseemu owa Bruna yayiseemu okay I think that is serious serious would you consider an alliance with any of the political players watuyimiridde naga sinneesetinga kangate amaanyi ne PFF kangate amaanyi ne NUP kangate amaanyi mu DF Democratic Front ekyo twakiteeka mu buwandiike one of our objectives nti we shall make an alliance with any progressive force eyina good agenda ku Busoga that wano tusobola okukikola mu maaso eyo kubanga it is one of our objectives omuntu yenna ayina good agenda ku Busoga tusobola okukola naye ng'etegeerekeka kubanga abantu bewaffe bali bubi abantu bewaffe bali bubi sebo kituufu ne bo bamanyi nga bali bubi anti buvunaanyizibwa bwaffe n'okubategeeza nti bali bubi ate ne tukibateekako era nti bannaye mwe abali obubi muzuukuke kikino ekibataasa kivula bw'ombuuza nti nga tunakola kino nga tunakola kino ate abataka bo. Have you interacted with the members of parliament from your region? Yes. Some of understanding some of them. Also, info air ground. No, some of them have interacted with them. Netubako byetwewabulamu naye mu Busoga okimanyi oba tolina kifo kyoli mubaka chairman 5 oyinza n'okubula wootuula ku katebe era ffe tuli bankandya ino bakulemerako obulemezi kulemerako obulemezi. Busoga batandika okulaba ng'omuntu ategeera ng'omaze fuuka mubaka so sikubala nti obaliddemu olukwe okulaba ng'omuntu ategeera ng'olina position gy'owangudde ekyo kiviira ddala ne mu Bwakyabazinga. Nze mbeera ku mikolo gy'Obwakyabazinga ogenda okulaba nga special arrangements baziwadde abaalondebwa naye nga nze Bigirwa Moses ng'ate ndi wa nsonga nnyo mu bintu bya Busoga mu agenda gye yagala okutuukako okusinga ababaka abaliyo okusinziira ku byenjogera naye tebakulaba nga nsonga olw'ensonga nti toli mubaka nzi ugenda ku mikolo n'olaba nga
babutaabutana bwe bakuteeka nga tebalaba bwe bakutuuza nogamba ti you people biki bye muliko bino biki bye muliko ka assistant RDC ne kajja ne kayitawo sebo ne bagenda ne bakatuuza nogalukwa these people what is assistant RDC Joyce baagala yalowoozebwa ennyo nti anaagenda ne Mathias Mpuuga alemedde mu Nuupu yakomezaawo empapula what could be that no yabala ground ye kyegamba era ekyo nakyogerako mu document yaffe Mpuuga ne ttiimu ye twaba wa Greater Masaka era bankoze bulungi nnyo nti gye bagenda okuba olukiiko bamunywezezza we banaaba bampise nja kgenda mbongeremu amaanyi mu kunnyonnyola okay Greater Masaka Mpuuga walina okukolera emirimu gy'ebyobufuzi tagezaako okusukka waawo kati memba we yenna ali wabweru wa Greater Masaka alina okuba nga wa nkizo nnyo era ng'amanyi okwerwanako so far omuntu amanyi okwerwanako ye Kakembo ow'Entebbe atya anti ebintu abyogera our position oba eri unpopular naye ng'agiwadde ate kakati capacity ye oba obusobozi bwe n'obuvumu bwe Joyce tabuyina so kakati Joyce n'agamba kansigale mu basajja bano sirina kyakola that is banaaba muwadde flag tebakamukubireyo ebagimuwa avaayo ebatagimuwa asigalayo ebatagimuwa lutalo because eno region lwakuba n'Emityana naye yafuuka mazzi matabangufu oluvannyuma lw'okunafuya Zaake Francis forces ezimukuba zeeyongeramu amaanyi Zaake yeenafuya yekka ebigambo Zaake byayogera oluusi oluwuliza tebiri parliamentary yani parliamentary because you know the institution only helps to improve you the institution does not make you so bw'ojjanga oli bw'otyo we expect the institution okuyamba nti oba obadde ozza mubbi ekuyambeko otereera olekerawo okubba it appears the same doesn't make a difference doesn't make a difference kyonna kyekiri but amaanyi agamukuba geeyongerako kati ate yalinga yaimaginga nga godfather wa Kasabu region yako kati amaanyi agamukuba geeyongerako political direction yebula buli muntu aba king maker kati bayinza obutaba na uniting factor ebayamba kujjayo seats za njawulo awo mu Mityana tugenda okumaliriza ng'NRM eri mu corner flag ejaganya njagala nnyo obugumu bw'oyolesa siri mu mativu ku nteekateeka z'oteekateeka ez'ekisinde ky'okubanga oyo kitwala kaadi naye mmanyi nti in the background erina kyokola I would like to ask you ngabe waffe bamanyi nti baavu tebalina ssente and you need to run a campaign. May I think it would be cheaper for you as a member of the NRM than running it where you are. You are an orphan there. Kati bw'obanga oyogera nange Simon ebintu bye NRM obijjangamu bw'oba watendewalirwa ate nakugamba Simon nakugamba tuzimbe ekintu kino oba oyagala toyagala nkukulembere bujjangu onkulembere toyinza nakukimpa ekibalo kyo atoyinza kimpa ekibalo kimanyi nze njagala busoga etambule toyinza kukimpa ekintu kyo nze oba oyagala gwoba okikulembera zisiina tabu nze nja kubeera secretary general waakyo tuvuge ekintu naye yes NRM eyina advantages zaayo okay but mu kiseera kino nze ndowooza lwaki abasoga bajjettanidde nnyo ennaku zino ng'ate tubatiroza nti gw'obadde oteekayo ERP nnyo ne Nuupu nnyo naye abasoga gye baalaze mu kuggyayo empapula ekifo ekimu kiriko abantu 10 bantu 8 bantu bwe batyo nze mba ndowooza nti gwandibadde ne feeling nti omulimu gwo gugendedde bwereere kitegeeza abantu bakureduce omanyi abasoga bakola bwe bati bwe bakuwuliriza basooka ne bakuzza ku substance
Sado yalina ensonga ensonga zirimu igumba munaayogeire guba mukisa naye waliwo batuuka ne bakuzza ku jooka comedian ani muna zoidi nenda bigirwa ayogera yakosesa ate mente ayi muna bigirwa tawakubisesa olwekitegeeza they have reduced you to a comedian. Are you not inconsequential in Busoga's political? Kakati ate zisiri ku eyo level. Singa ati wabaddeyo mu kuziika kwa chairman kuwembula. Walitegedde level. Zate siri ku eyo level. Ndi ku level ate eri because ate nze ndaba ne Uganda etaliimu Museveni, etaliimu Kadaga, etaliimu kati gye njogerako. Kuba ono Museveni yatukutte obujege emyaka aga. Atukutte. Tituyinza kugamba nti tubaddewo. Tituyinza kugamba nti tuluwanye. N'atulemerera. Kakati mu kiseera kino tupanga Busoga eddako. When Western is preparing Muhoozi, when North inabaayo, ne region ezindala zazo zireeta, Busoga naffe tulina okwalininga tiimu yaffe. So, tetuli inconsequential. Mu kibalo mwe tuli era bagenda tuwa kumaze kabuli municipality ngenda kuyitamu. Ibulungi nnyo. Nange njala okuyitamu ebulamu ogi naye abaana babbi. Ebyobubbi. Nze bampadde omubbi ku nwa nnamba emu. Oyina omunyiga. Kuzoganya balina okukyusa ba registrar. Oyina omunyiga amapeesa. Oyina omunyiga amapeesa my dear. Tomuleka kusaatuka busaatuusibwa. Sigino nangamba nti ye muntu wa speaker. Gomeja kitegeeza speaker okugamba mu public ng'ensi yonna negamba muyanga akalulu kaleke kaveemu ndekera ono ye muntu wange. These are my boys. When I tell them to jump, they say how high. Anti kakati Simon, wangambe wayingide system. Is that the only power center in the NRM? I look for another power center. Okay, advise me. If not Anita Among, ngende wani wakadaga. Vo kubya abo bonna. Ekisooka abo bonna abasibe badanyine NRM. Gutujimete NRM eriko badanyine bayo. But members. Vaku we the people of Uganda. Eno wagulu tumanyi nti waliyo badanyine kintu. Seke. Abakitambuza. Abaseke. Ani goyita bananyine. Ekigiza wakula transfer nga tutu. Galawo ekintu kino. This is Inside Out.